ng'emu ku ngeri y'okukuumamu essuubi lyabwe nga likyali waggulu. Ettendekero lya Luis Garcia Football Academy lyakulwana okulaba ng'abaana bannayuganda bataliiko mwasirizi batuukiriza ebirooto byabwe. Mu kyabazannyi abaliko emunyenye mu kucaanga akapiira nga Luis Garcia kati omutaka mu ggwanga bakwatizaako ettendekero lino okutuukiriza enteekateeka yaalyo. Of course, we are going to try to bring the better players as we can. For example, Luis Garcia is one of them, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Juli, Abidal, Johan Cruyff is going to be the coach, Gaith Camendieta, Francesco Coco. So that is the idea. Use all these ambassadors of football. They are no ex-football players. Okusinziira ku akulira ettendekero lino Luis Garcia balina enteekateeka y'okuggulawo ettendekero lino mu butongole n'omupiira ogw'omukwano ogunaazanyibwa wakati wa Cranes n'abaliko emunyenye za Barcelona mu December w'omwaka guno. So happy to be here in Uganda because I think it's like Raiko said, a big opportunity for the country to develop something important, not only for the kids, it's for the country. And the first time that Raiko told me about, okay, we're going to try to make a game in Uganda to play with the Barcelona legends. Garcia agamba ettendekero ly'omupiira lino lyakugenderera kukwasisa mpisa mu bazannyi okubangula abatendesi n'okusomesa omupiira. Bazze wano okukola ebintu bibiri. Luis Garcia aludde ng'ajja wano nga mulaba nga kyalumbira okukola wano okulaba nti atandikawo academy mu Uganda wano, academy enayamba abazanyi baffe okuba ab'omutindo ogwa waggulu ennyo okusobola nabo okulaba nti bagenda eyo ne bafunayo ku mirimu, naye n'ekirala okukyusa ku ndowooza y'abaana baffe abato mu by'emizannyo ne okubategeka okuba Abannayuganda b'obuvunaanyizibwa gye bujja. Y'omukwanaganya wa pulojekiti eno Ambrose Tashobya agamba guno omukisa munene eri Bannayuganda okulaba ng'ebitone byabwe bikulaakulanyizibwa. Frank Serugo, WSTV, Sheratonm, Kampala.